my darling, beautiful and handsome Gwandaba nsanyuse nnyo nateera okukulabako mu maka gaffe ag'omumbejja w'Emitimaz Voice Podcast. Otukoze obulungi obutagambika nateera okukomawo ne ku mulundi guno n'osalawo nti otwegatteko ate gwaludde naffe ya subscribing edda nga gye twatandikira watandika naffe era nga gw'omu kuba tufudde ensonga. Nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala okuba nti n'olunaku lwaleero otwegasseeko ate weebale nnyo, weebalire ddala kunyiga notification bell eyo n'otokomwoko n'onyiga akapeesa akaliko subscribe ate era n'otokomwoko n'ogenda mu videos zaffe emukwemu ng'oziraba paka gye ziggwerayo n'owuliriza obubaka obwo obugenda okuba nga bukyusa obulamu bwo oba obukuyambyeko okuba ng'ofunawo enkyukakyuka mu bulamu bwo. Mwana tunoolekawo ne comment ate era n'okulayikinga n'olayikinga. Oli wa mutindo nnyo, oli wa mulembe nnyo era Mukama Katonda ayongera okunyonyogera kurange okoze ekisaanidde era okoze ekitusanyusa ate gwe omupya omupya nawe sisobola kwerabira. Tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala okubeerako naawe olunaku lwaleero okoze choice ekyasinze mu bulamu bw'ensi eno. Nze nkubuulira nti bukyanga otandika okukola choice eno gy'okoze okwegatta ku YouTube channel yaffe eno ne weegatta ku podcast yaffe eno ey'omumbejja w'Emitimaz Voice, togenda kuddirira, togenda kudda mabega, togenda kwejjusa. Obulamu bwo bugenda kukyukira ddala, ogenda kufuuka ensonga ggwe. Nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, and earth advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Nsanyukidde ddala okukulabako. Weebale nnyo, weebalire ddala ku subscribinga. Tuli mu subscribers 2,000 ate era omulundi ogunaddako kijja kunsanyusa nga tu elevatinze nga tutuuse mu subscribe omutwalo mulamba kijja kunsanyusa. Nja kusanyuka nnyo nyini ddala anti tukula mpola ate gwe wootali tetwandituuseewo na wano olunaku lwaleero. Nkwaniriza nnyo nate wano mu maka gaffe ag'omumbejja w'Emitimaz Voice Podcast. Yali naffe mu video yaffe eri evuddeko mwanatu twakoma twogera ku kutya. We talked about fear mu video yaffe eri era gwe mukwano gwange ataagiraba kikulu nnyo n'osooka ogenda n'olaba video eyo eya fear, video eyo ey'okutya. Bw'onaagiraba ate butereevu olyoka okomewo olabe video eno kuba bino tubitambuliza mu mitendera. Tetuyinza kwogera ku kino kusooka ate nga tetunnayogera ku kiri kusooka. Kale nno kikulu nnyo n'osooka oddayo emabega gw'atannalaba video eri nkadde yasembayo eyogera ku kutya n'ogenda n'ogiraba olwo n'ojja n'olaba n'eno gye tugenda okuba nga twanja olunaku lwaleero. Oluvannyuma lw'okwogera ku kutya oba fear mu video yaffe eyo gy'oteekeddwa okusooka okulaba, olunaku lwaleero nsazeewo njogere ku kweraliikirira. Omuzungu oba oliawo kyayita worry, getting worried of things, getting worried of different happenings mu bulamu bwaffe. Okweraliikirira ate ng'okweraliikirira okwo kususse nnyo ensangi zino. Abasinga mutera okujja mu inbox zange ne muŋŋamba bannange omumbejja w'emitima nsabayo session, njagala counseling, njagala soul healing session, bannange nzijudde okweraliikirira, omumbejja tukwegayiridde, yogera ku kweraliikirira. Awo nno ne kinsanyusa olw'ensonga nti mulinganga bategeera ebintu bino ebirina okuba nga biddiŋŋana nti oluvannyuma lw'okwogera kutya ate olunaku lwaleero nsazeewo nnyingirewo nga njogera ku nsonga y'okweraliikirira. We are talking about worry today. Banji eyo tuyita mu mbeera eno ey'okweraliikirira. Kkiriza gaana weewaawo n'abalala twali tugiyiseemukko. Wenjogerera oba oliawo banji kuffe kati twatereera ate abalala ekiwundu kipya tukutuku. Okweraliikirira kye ki? Tonoonyereza ansa zonna ze twetaaga. Omumbejja w'emitima nze nzirina. Okweraliikirira yeffe mu bwongo bwaffe okulowooza ennyo ku bintu ebiyinza obutatambula bulungi. Ngambye nti okweraliikirira yeffe mu bwongo bwaffe okulowooza ennyo ku bintu ebiyinza obutatambula bulungi, thinking about things that might go wrong. Kweraliikirira nze bwentyo bwe nkutegeera. Okweraliikirira era kiringa omuntu eyo okusitula ensawo ng'ezitowa okukamala. Naye ng'ensawo eno mwattu teriimu buwunga, teriimu jjinja, teriimu bibaawo,
teri mu bintu bizitowa bino bitumanyi ebya bulijjo wabula ng'ensawo eyo omuntu gye yeetisse zitowa okukamala mujjudde ebigambo bye njogerako bye bigambo nga singa osanga what if maybe kwe kweraliikirira okwo kwe njogerako abangi kuffe kwe twetisse era kwe tusitudde nga wenjogerera olwaleero ensawo eno etumenya ezitowa okukamala nte nga tukyagyetisse wabula nga tetumanyi butya bwe tuyinza ne kugyetikkula twetikkudde tutya ensawo eno ejjudde ebigambo obugambo wabula nga tejjudde n'amayinja tuyinza kugyetikkula tutya okweraliikirira kuno kusobola okutuleetera obukoowu munda muffe tekukoma kutuleetera bukoowu okweraliikirira kwe kumu kusobola okutuleetera ennyiike ne kutwambaliza ddala ennyiike ne tunyiiga okukamala ng'oyinza okugamba waliwo atukubye okweraliikirira kuno era kwe kumu kutuleetera ennaku ng'abantu ate era tekukoma okwo okweraliikirira kuno oluusi okweraliikirira kuno era kusobola n'okutulemesa okunyumirwa obulamu bwaffe olw'ensonga nti obwongo bwaffe buli bize nnyo bweraliikirira ebintu ng'ebiseera byaffe eby'omu maaso bweraliikirira ebintu bye tutalabangako bweraliikirira ebintu bye tulabyeko bweraliikirira ebintu bye bulowoozaako bweraliikirira ebintu kwegamba eby'enjawulo ne bye tuwulidde obuwulizi nga kakoonye bukoonyi bwe kati ne tubyeraliikirira naye ate waliwo ekintu ekikulu kye tulina okujjukira nti okweraliikirira tekukyusa ki kigenda kubaawo abasinga ku ffe kino tukyerabira nga tulowooza nti oba bwe tuneeraliikirira ku nsonga emu oba ku kintu ekimu nti kigenda kukyuka okweraliikirira kuno tekukyusa kigenda kubeerawo ekijja okubaawo ekyateekebwateekebwa okubaawo nti kiribaawo era kiba kijja kuba bwe kityo wabula ate okweraliikirira kuno kutuggyako emirembe nga kw'otadde n'essanyu lyaffe ng'abantu buli we tweraliikirira buli we tuwulira nga tweraliikiridde munda muffe nsaba tusooke tukkakkane calm ourselves down tusooke tusse ku mukka nate kino nakyogeddeko ne kukutya wali n'ensaba ne ŋŋamba ekiyinza okusooka okutukkakkanya oba first aid esookerwako singa tuba tujjudde okutya mwanattu tusooke tukkakkane tusse ku mukka bwe tuti we breathe in deeply in and out okusobola okuwulira nga tutowolokoka ekyo kyenkoze nawe kikkakatako okuba nga okikola essaawa eno out. Nsuubira nti enjawulo ogiwulirawo naddala gwe abadde ajjudde okweraliikirira essaawa eno naawe abadde ajjudde okutya kikulu nnyo ne tussa ku mukka ogwo ate era twebuuza n'okwebuuza nti kiki kye tuyinza okukola okuva mu mbeera eno ejjudde okweraliikirira era ejjudde n'okutya kuba okweraliikirira n'okutya bya Luganda bitambula biti ekirala kizaala kinnaakyo n'ekimu ne kizaala ekirala kale kwegamba bitambula biti tuyinza kukola ki okuva mu mbeera eno ey'okweraliikirira what are we going to do to let go of worry tugenda kukola ki tuyinza kukola ki let's focus on the small steps first of all ekifo ky'okufa ennyo ku kizibu ekinene ekyo ate tuleke kutya kubaako muntu omu eyo gwe twesiga twogereko naye because sharing our worries can make the load feel lighter ngambye nti if we share our worries with somebody else asobola okuba nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi nga nze gw'owuliriddemu emirembe n'ogamba nti ebizibu byange byonna bannaye kambibuulira omumbejja w'emitima sirina gwe ngenda bigamba era ogenda kubimbuulira ng'omumbejja w'emitima obukinga essessioni yaffe eya mental wellness oba soul healing oba counseling twogerezeganye owulire ng'okkakkanye owulire ng'otowolokose naye ate si nze nzekka eri abantu abalala be tuyinza okuba nga twesiga be tuyinza okuwuliramu emirembe be tusobola okubuulira ku mbeera eno gye tuyitamu tusobola okuba nga twetikkulako omugugu guli
gwe twetisse, omugugu gw'ensawo gye nayogeddeko, ensawo etajjuddemu mayinja wabula ng'ejjuddemu ebigambo nga what if, singa kino kibeerawo kiti, what if this happens. Ensawo eyo kikulu nnyo ne tugejjako okusobola okuwulira nga tutowolokose, okusobola okuwulira nga tuli bakkakkamu, okusobola okuwulira ng'obulamu bututambulira bulungi nnyo. Twali wekka mu mbeera nomwoyita essaawa eno. Buli omu eyo ku ffe atera okuyita mu mbeera eyeefaananyirizaako ng'eno gye njogerako ey'okweraliikirira. Naye era kikulu nnyo okumanya nti tuli b'amaanyi nnyo n'okusinga okweraliikirira okwo. Tulina amaanyi ng'abantu okulondawo emirembe, era tulina amaanyi okwesonyiwa ebintu bye tutalinaako buyinza. Waliwo ebintu bye twesibako ng'ekyamazima gye biggweera bijja kuggwa nga biteekeddwa okuggwa nga tetulinaako buyinza, nga tetusobola kubikyusa. Ne bwe tweraliikirira, ne bwe tutya ennyo ne tugamba naye kino ekitidde nga kyateekeddwa okuba bwe kityo nga kijja kuba bwe kityo. Ekyo nakyogeddeko waggulu wali. Ate era obuyinza bwe tulina ng'abantu bwewo bwokka bwokka obw'okulondawo oba okwesonyiwa ebintu bye tutalinaako buyinza, nga kw'otadde n'okubeera n'essuubi munda mu mitima gyaffe. Bannange, essuubi kikulu nnyo. Omuntu yenna abeera mu nsi muno oba akyali ku nsi kuno nga talina ssuubi, oyo aba yafa dda. Anti omufu yataba na ssuubi, ate munnange asuubire ki nga takyasobola yadde okwenyeenya? Bannange asuubire ki nga n'omukka gwe tussa oba oliawo twali mugambye nti breathe in deeply and out nga takyasobola? Omuntu omufu yekka atalina ssuubi, oyo omuntu yekka atasobola kubeera na ssuubi. Ate nsaba n'okusaba ng'omumbejja w'emitima nti emirembe tutandika okugifuna, era tujja kutandika okugifuna singa tusooka ne twetikkula omugugu ogw'okweraliikirira guno. Kyonna kye tuyitamu, badenzi zaffe zonna ze tuyitamu ne tuzeetikkula. Ne Bayibuli etugamba nti Mukama agamba nti mujje mwenna abazitoowereddwa n'abawummuzanga. Lwaki emigugu tugyeteekako egy'okweraliikirira n'egy'okutya nga Mukama Katonda yagamba nti mujje mwenna abazitoowereddwa n'abatikkulanga? Lwaki tuba twerumya? Lwaki bantu bannaffe batuleetera okwennyamira? Lwaki batuleetera okweraliikirira? Lwaki batuteeka mu mbeera ya stress nga Mukama Katonda waali era ng'atukoowoola okuba nti emigugu gyonna tugizza gy'ali? Ate tutandike n'okwesiga ffe. Let's trust ourselves. Let's learn to believe in ourselves. Let's learn to trust ourselves. N'olugendo lwaffe maaso eyo tulwesige naffe. Awo nno mukwano gwange tujja kuwangula. Webale nnyo kumpuliriza. Ate nalaba vidiyo yaffe yasooka nga twogera ku kutya, ate ng'osookeddeko eno kikulu nnyo bambi osookeddeko emabega olabe vidiyo yaffe eri eyogera ku kutya, kuba okutya kwe kusooka awo ne kuleeta okweraliikirira. N'osobola okuba ng'owuliriza vidiyo eyo ey'okutya ate era n'ojja n'owuliriza vidiyo eno ey'okweraliikirira. Ojja kufunawo enkyukakyuka, tujja kuba tuyiza ebintu eby'enjawulo, ate era n'obulamu bwaffe mind, body and soul bijja kuba bitambula bulungi nnyo. Nsigadde nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and art advocate. Wano twogera ku nsonga eza mental wellness, spiritual growth, soul healing, emotional well-being, inspiration, empowerment, transformation and life-related issues. Nsanyuse nnyo, nsanyukidde ddala okukulaba, bwe bali kulaba vidiyo eno okutuusa ku nkomerero yaayo. Wabula nkujjukiza nti munnange nyiga akapeesa ako akaliko ekigambo subscribe. Omaliriza okusubscribinga ate onyige notification bell yaffe tojja kwejjusa. Ciao.